إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Omusiraamu abuze ekibuuzo wano agamba nti Obukko bulamulwa butya mu Busiraamu? Obukko bulamulwa butya mu Busiraamu? Nga n'Obukko wano kyategeeza kwe kubeera nti nazaala nga ye maama w'omukyala amakulu omusajja wabalina omukyala gwawasizza maama we yabeera nazaala we. Kaakati mu kalicha ey'Ekiganda mu byobuwangwa by'Abaganda bagamba nti nno wakati w'omusajja oyo ne nazaala we waliwo ekiyitibwa Obukko. Ng'Obukko obwo maanyi gali awo ga mpewowewo, tebagalaba naye bagakkiririzaamu. Bagamba nti waliwo kye bayita Obukko, era Obukko busobola okukwata omusajja bw'aba akutte ku nazaala we, era bagamba nti naakankananga eyakwata ku nazaala, akankananga eyakwata ku nazaala, ne nazaala ne bamuwanuuzaako, bamuwanuuzizzaako wahakadha. Na bwe kityo n'obasiŋŋaananga Abaganda, omusajja takwata ku nazaala we, tasobola demukwata mu ngalo, amwewalira ddala, abeera eri nga nazaala ali eri. Era bwe basinkana mu luguudo, nazaala adduka emisinde n'ayingira ettale kutuuka omusajja lw'ayitawo n'agenda wahakadha, n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Kati muganda ffe abuuza nti Obukko bulamulwa butya mu Busiraamu? Okwanukula barakallahu fiikum nti eyo nzikiriza eri mu ddiini y'abannabyamisambwa abatali Basiraamu, eddiini gye twasangawo, Obusiraamu gye bwasangawo ne bujja okugiggyawo. Eddiini erimu okukkiriza mu mpewo, erimu okukkiriza mu maanyi agali awo bannannyini kugakkiririzaamu tebasobola gannyonnyola bulungi wadde bo bennyininyini okugennyonnyola, wabula kintu kiri awo sheitaani yaba kibasiba ku bwongo ne bakkiriza mu gantuntu agatategeerekeka, ne bawangaala bwe batyo obulamu bwabwe nga bujjuddemu obusibe. Naye ng'obusibe obwo bwa Allah nedda, busibe wa sheitaani, nga bawambe ba sheitaani bakkiriza mu gantuntu ag'enjawulo agafaanaganako bwe gatyo. Era ebimu ku bintu ebisinga okwewuunyisa mu bulamu bw'abantu obw'enzikiriza kwe kubeera nti nno Obusiraamu bujja ne buyimirizaawo ennamula ez'enjawulo. Ennamula ezo nga zirina ebintu bye zigaana. N'osiŋŋaana Omusiraamu nga si mweteefuteefu n'akatono, tekiyingira na mu magezi ge nti ebintu ebyo agaana abiteeke mu nkola nga Allah bwe yabiramula. Ate ekintu ne kijja ne kiyita ku sayidi ya kalica n'omusiŋŋaana ng'akyekuuma olw'ekika ekyawaggulu. Obwo nno nga butera kubeera bujulizi obulaga nti mu mutima gw'omuntu oyo temuli Busiraamu. Mu mutima gw'omuntu oyo temuli Busiraamu. Y'ensonga lwaki ensonga yonna evudde eri Allah nannyini Busiraamu, terina busobola mu bulamu bwe. Ate ensonga yonna evudde mu bakabona, evudde mu masabo, evudde mu biggwa, evudde mu nzikiriza ez'ekinnansi, n'omusiŋŋaana nga agyekutteko olwekwatako olwewuunyisa. Ekyokulabirako kwe kubeera nti Obusiraamu bulina abantu nga bwatugaana okwemikisinga nabo, ne butugamba nti ono toddangaluwa bbali
mukasonda ne weekukulira naye. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yakhuluwanna ahadukum bimura'atin illa ma'a dhi mahram. La yakhuluwanna ahadukum bimura'atin illa ma'a dhi mahram. Tekakutandanga n'oddalu wabbali ne weekukulira n'omukyala yenna ne wembambu muyina ebintu byemuteesaako bimunyumyako ne muddalu wabbali nga twali n'omwabalaba ng'omukyala oyo alimu awo bokkirizibwa okubeera nga owasa. Ne muyingira mu nnyumba ne mweggaliramu muli muteesa bizinesi ne mbeere wantu wonna nga tewali abalaba okuggyako mmwe. Ekintu ekyo tekikkirizibwa. Nabbi yakigaana. Nga n'abamu kubo be baliwa abaana ba taatawo omuto, abaana ba kojjaawo. Lwaki? Kubanga abo bonna mu nnamula y'Obusiraamu era nga yeematalinga mu bulamu bw'Omusiraamu. Weekyekinga okasente oli Musiraamu, ngambye nti yeematalinga mu bulamu bw'Omusiraamu. Ennamula y'Obusiraamu yeematalinga mu bulamu bw'Omusiraamu. Era bw'olabanga bino byenjoga tebimatalinga mu bulamu obwo ng'obyewuunya, ng'olaba tebitegeerekeka, munnange weekyekinge oyinza okuba nga toli Musiraamu. Subhanallah, osobola okuba nga toli Musiraamu. Si tteeka nti olina okubikola, nedda. Tewali akulagira nti oteekeddwa okugenda n'owasa muwala wa taata w'omuto, oteekeddwa okugenda n'owasa muwala wa kojjaawo osobole okubeera nga ddala oli Musiraamu. Nedda. Naye okakatibwako okubeera omumativu nti abo bakkirizibwa okuwasibwa, okkirizibwa okubawasa, okkirizibwa okubawasa. Bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tunuulira omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yakwata muwala we Fatima n'amuwa Ali ibn Abi Talib. Abu Talib yazaala Ali, Abdallah yazaala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, yazaala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baaluganda ababiri, Abdallah ne Abu Talib, baaluganda baana Abdul Muttalib. Bwe yakwata Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yakwata muwala we Fatima n'amufundisa Ali ibn Abi Talib. Abo nno balina walako, waliwo ebiri okumpi okusinga kaawo. Lwaki? Kubanga Allah yatuwa baani be talina kuwasa mu Qur'ani mu sura etibwa Nisa aya 22. Bwe yamala okuba menshoninga bonna n'abamalayo n'agattako bwe yasembera dda n'agati wal muhsanatu minan nisaa'i, n'abakyala abafumba abalina babbaabwe bali haramu eri omuntu yenna okubawasa. Lwaki? Kubanga bafumba balina babbaabwe. N'agamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, n'agati bonna abakyala abasigadde abali mu nsi abatagwa wano mu prohibited degrees of marriage, abatagwa wano mu kalaini kano bano Allah bamenshonize wano, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, abasigadde bonna Allah akkiriza okubawasa, bonna Allah akkiriza okubawasa. Weeyongerako abantu ba mirundi ebiri mu sunna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagattako, bonga Allah tebaleeta wali. Beeyongerako ba mirundi ebiri. Be baliwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yujma baina almar'ati wa ammatiha, tokkirizibwa kugatta mwana muwala ne ssengawe mu bufumbo bumu. N'agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti la yujma baina almar'ati wa khalatiha, era tokkirizibwa gatta mwana muwala ne maama w'omuto mu bufumbo bumu. Abo bajjira mu hadith. Abasigadde bonna Allah yabaleetera mu aya eyo gyegambye 22 suratu Nisa. Tokkiriza kwasa muwala wo, tokkiriza kwasa mwannyoko, tokkiriza kwasa baana baani muwala wa muganda wo, tokkiriza kwasa nazaala wo, tokkiriza kwasa maama wo yakuyonsa, tokkiriza kwasa mwana wa mutabani wo. Abo bonna Allah n'agenda ng'amenshoninga bulungi. Tokkiriza gatta bawala babiri abooluganda ababiri abawala nano bateeka mu bufumbo bumu omulundi gumu, wabula omu bw'aba afudde obanga omu atalakiddwa awukirizibwa okwasa muganda we n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ezo ennamula we ziri mu Busiraamu, naye osiŋŋaana abo bonna Abasiraamu bangi tebeefiirayo, babakwata mu ngalo, babagwa mu bufuba, obasiŋŋaana batudde banyumya,
kati abono baveeko balimu n'okubeera nti balimu oluganda ne abalala bali wabbali osiŋŋaana omusiraamu ali ku mudaala gwe ali balina ka video ke balaba ng'omuwala jaasi ali wali alina omudaala oguddiridde ogugwe azaamuyisizaamu omukono bwe bati amukutte bati ng'akutte bbaawe bali mukola ka video kyokka ate ogenda okulaba ng'abuuka agweri mu kisaka kiki nazaala wange yuuyo astaghfirullah abuuka agweri mu kisaka ng'alabye empologoma kiki nazaala wange yuuyo buzibu ki nti obuko okunkwata ntya obuko okunkwata ne bwewangaalira mu bulamu obufaanaganako bwe buti subhanallah nabwe kityo ibadallah abalungi abakkiriza laba abantu bano bwe beewuunyisa nti obusiraamu bwakkiriza omusajja okuwangaala ne nazaala we nga bw'awangaalira ddala ne maama we ne bukkiriza nazaala okuwangaala ne mutabani we bawa muwala we nga bw'awangaalira ddala n'omwana we gw'azaala oyo abeera mutabani wo era akkirizibwa okwambala nga bw'abeera ne mutabani we akkirizibwa mutabani we gw'azaala akkirizibwa lwaki kubanga otakkirizibwa n'akatono kumuwasa omwana ne bw'afa mukyala wo ne bw'afa tokkiriza kuwasa yali maama we tokkiriza kuwasa maama we tokkiriza kuwasa nazaala wo ne bw'afa lwaki kubanga abo bali haram ila al abad kasoowasa muwala we khalas afuuse haramu kuggwe forever nga bw'olaba nti omukyala kitaawo gwawasizzaako ne bw'amutalaka tokkiriza kumuwasa forever wahakadha nabwe kityo barakallahu fiikum kyewuunyisa okubeera nti nno ennamula abantu bano bazikwata ne bazifuulafuula ne batafaayo ku mateeka Allahu subhanahu wa ta'ala ate ebintu by'osiŋŋaana nga ebya kalica nga babigulumizza obusiraamu bye bwabagaana ne babyebagala nga batebenkevu obusiraamu bye bwabakkiriza ne babyewala olwewala olwewuunyisa lwaki kubanga kalica yo yabibagaana ne babyewala omusiraamu eyakkiriza Allah ng'amanyi nti agenda kusinkana Allah ku lunaku lw'enkomerero si bw'atyo bw'atambuza obulamu bwe era mwana wattu nga kino kye kimu ku bintu by'osiŋŋaana ng'abantu bangi tebeefirayo ku ddiini w'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala balina engeri gye bakyusakyusaamu amateeka g'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala hakati naawe embeera ogiraba kati abantu batugenda kuwangaala tutya kati ebintu byawukana kati bali kalica zaabwe eso wezifaanana kati ne kalica zaffe endala kati bannange ffenna twakkiriza ntuli basiraamu tuli basiraamu twakkiriza ntuli basiraamu abange obusiraamu bwe twakkiriza tebulina mateeka gabugayidinga ng'ago amateeka galina okugayidinga omusiraamu we Uganda n'owe Kenya n'owe Ethiopia n'owe China n'owe Saudi n'omu America n'owaawa twakkiriza ntuli basiraamu twakkiriza tuli basiraamu obusiraamu kyeki yempangaalo mu gyateekeddwa okuwangaalamu ng'akulembeza tawhiidi n'agattako gondi Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-istislaamu lillahi bitawhiidi wal-inqiyaadu lahu bit-taa'a wal-baraa'atu min ash-shirki wa ahli ye musiraamu kuwanikira Allah n'amusinza yekka n'amalirira nti agenda mugondera agenda gondera amateeka g'obusiraamu n'esamba shiriki n'abashiriku bwe busiraamu kibayita obusiraamu seri definition yeri ey'obuze Islam is peace obusiraamu mirembe obusiraamu kyeki Islam is peace ani yagamba nti Islam is peace mu busiraamu mulimu emirembe ne obusiraamu sinti mirembe obusiraamu tawhiidi gwe tambula ku nsi nga tovuma muntu tosuna muntu tobogoyera muntu toyita ku muntu nga tomubuuzizza buli kika kya mirembe okirina ng'olina irizi oleba otawunzikire mu jahannama wakati beera mbali baga nti gundi omulinnyako n'ogenda ne bw'omulyaza amanya kutunulizibwa ati neesirikira beera awo ng'olina akagali wansi w'ekitanda oleba otaabe ne Firawuna muliro wakati obusiraamu tawhiidi nagondi Allah subhanahu wa ta'ala so say Islam is peace bebeera awo nga tovuma muntu mbwobwe busiraamu nedda atojja kusiŋŋaana liri essajja ligambo bbi lirina agayisa agali obusiraamu
buvumira gayisaago nenga terisamira terina shiriki terina ziyirizi terina masabo ate mwana wattu olisiŋŋaane nga Allah bw'aba alibonereza alijeyo muliro alingiza ejjana so nga asobola oddingiza ejjana nga talibonereza naddibonereza. Naye bano baafula eddiini yaabwe nga muzannyo. Buli kyobagamba kakati naawe embeera ogiraba ebintu bikyuse nammwe mulizoningeko nerere bwe bo tebafaanana. Diini yaffe bannange twagikkiriza tusiime etulamule mu bulamu bwaffe bwonna. Ate abo aboogera ekyo bw'obaga nti bannange Allah bw'ati buyagamba bannange Allah bw'ati buyagamba ne balaba nga obamenya. Naye nga wallahi bakimanyi mu bulamu bwabwe nti eddiini yaffe ey'Obusiraamu kyeyalamula bwe kyo kiteekeddwa okubeera. Naye batuuka ku bintu ebikoonagana n'okwagala kw'emitima gyabwe nga bakyusa ekyo bamanyi. Ku bintu emitima gyabwe bye gyagala ennyo obasiŋŋaana ekintu kye tubagamba bakinywezaawo nti bannange Allah kyagamba bwe kityo bwe kirina okubeera, nabbi kyagamba bwe kityo kirina okubeera, nabbi kyagamba tekirina kubeera, bannange Allah kyagamba tekirina kubeera, Allah kyagamba kirina okubeera, nabbi kyagamba kirina okubeera. Bwe batuuka ku bintu ebisanyusa emitima gyabwe banywezaawo principle eno gye babadde bagwana okunywezaawo mu bulamu bwabwe entayale egwana okulamula obulamu bwabwe bwonna okutwaliza awamu. Era mu mbeera eyo mwana wattu obasiŋŋaana singa ogamba nti abange nti kakati nga nammwe mulaba abakyala ku mulembe guli ogwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba baali mu mayumba gaabwe igamba nga omukyala yenenena riziki ye erina kubeera ku mwami we yakolanga abakyala babeeranga mu mayumba kubalabirira bulabirizi. Akati olwaleero abawala bangi basomye bangi abamu basiŋŋaana ba managers abalala ba minister abalala ba RDCs abalala ba big politicians abalala ba successful business women abalala ddala mu butuufu buno omulembe nga nammwe mulaba ahaji bahaji mulaba ddala guno omulembe tugwana ensonga eyo esigalewo ddala ng'omusajja akyawasa omukyala asukka kwomu kuba luli yawasanga omukyala asukka kwomu asobole okumulabirira. Naye kakati olwali abakyala beerabirira kumpi bebalabira ne families zaabwe. Eyo argument singa omuntu agireeta bahaji boogamba nti abange tulina ensonga ogitambuza bwe tuti bannange eno ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agiramula bw'ati ne baga nti nammwe mugire ensi eyo obusiraamu bukyuka n'omulembe obusiraamu bukyusa ennamula okusinziira ku gundi obusiraamu tebuli jami tebwagoma bugoomi bukyukakyuka baagala okukyusakyusa ennamula z'obusiraamu kwegamba Allah yatuwa Qur'ani yongeye egoomye nkakanyafu ennamula yeemu takyuse aya yeeyo nga lafuzi yaayo nga statement bwe yafaanana ku mulembe gwa Nabbi nakati bwe kyafaanana mu kitabo ate ze ennamula ne zikyuka. Nedda Allah alituwadde Qur'ani ngeri flexible bwetyo ng'ekyukakyuka wano n'ekyukakyuka wano. Abayuganda balina ebyabwe, abeegundi balina ebyabwe, abeerudda balina ebyabwe, bano bagala bati nedda. Naye ffe nakati twakkiriza obusiraamu Allah yalina otulamula. Fala wa rabbika la yu'minun. Nedda Allah yeerayira tebagenda kubeera bakkiriza. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah wati wagamba mu Qur'an hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusanga balamuza gwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam fima shajara bainahum mwebyo nebiri wakati waabwe thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ne batasigalamu kantu konna mu mutima ng'olamudde ne biwaayo bonna oweewa ne bakola total submission ne basalindalinga kwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabeera alamudde. Allah agenti awe bagenda okubeera bakkiriza. N'atagamba nti ŋŋamba bano okujjako bali abajja omulembe nedda. Nabbi w'omulembe guli ye Nabbi Allah gwayagala tugoberere. Allah yaleeta Nabbi n'amuteeka ku mulembe nga teguliko masanyalaze, teguliko simu, teguliko kompyuta, teguliko nnyonyi, teguliko motoka, teguliko ki. Aye n'atugamba nti ye Nabbi wammwe okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ye Nabbi okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Gwe tulina okugoberera okyo. Kwogamba nti amutuuza mu stone age nga Kalisa bw'agamba mutuuza mu stone age nga mumanya nti eddiini egenze nabwe kityo bw'omugaa nti kakati
mbadde gensonga y'abakyala okwasa obusajja okwasa omukyala asukka kw'omu twali girese bannange ebintu bikyusekyuseemu nammwe mulaba abakyala basomye balina ssente bagira la wallahi eddiini ya Allah tewalejja kuzanyira ku Qur'ani byekulaba nga bahaji bavuddeyo obyekulaba bannafaana nga bavuddeyo haji kiki amaaso nga gakumyuse nti bano baagala kuzanyira ku Qur'ani bweti bwegamba singa bwoti obadde ogamba ne mu nsonga endala tulaba nti waali badde mulungi nnyo Qur'ani bweti bwegamba tebajja kukyusa bintu nabbi sallallahu alaihi yalamula masha Allah bwoti bwina okwogera ku buli nsonga yonna lwaki banno abagambe statement efaanagana ng'eyo gyoyogedde wano mu nsonga endala lwaki ate obanyiigira bwoti bwina okwogera Fayib, kakati bannange obusiraamu bugamba nti nno alina okugaba omukyala alina kubeera musajja taatawe jjajjaawe omukyala tagaba mukyala munne alina okugaba omukyala alina kubeera musajja yalina wilaaya ku mukyala Fayib, singa nveeri neŋŋamba nti abannange kati nammwe nga bwe mulaba kakati mulaba abakyala kati abakyala bali emabega baali bakyala bambi nga banafu kati olala abakyala bamaanyi osingana abakyala ba minisita osanga omukyala ddala RDC osingana omukyala nga ambasada nosingana omukyala nga wamaanyi mu mbeera nnyingi politician oba ali mu magye oba ali mu kiki bawulira bakalonna weeso simanya baani abaji tubawulira bangi abafaanako bwe batyo kakati mbadde tugamba nti omukyalo ono abeere naye ngakkirizibwa okugaba omwana omuwala naye bannaye ddala tugambe omukyala minisita omulamba nti ddala omwami we omulimi oba omwami we omuvubi oba omwami we omubazzi oba omwami we yaba abeera gundi yalina okugaba omwana omuwala nedda bannange bahaji etteeka likyukemu nammwe mulaba ensi ekyuse bakikkiriza astaghfirullah Mwenyezi Mungu yekka tujja kufiirawo lwaki kubanga wano bawulira ekitiibwa kyabwe kizanyiddwako so sikumala etteeka lya Allah subhanahu lirina okukola nedda ekitiibwa kyabwe kizanyiddwako nga wali bwolaba ku nsonga y'abakazi sikumati ddiini ya Allah mbu yenkulu nnyo mu bulamu bwe singa bakubanga yenkulu mu bulamu bwe byayogera wali mukwasa abakyala abasukka k'omu era byaliyogedde ne ku nsonga endala singa ddiini yenkulu nnyo mu bulamu bwe byayogera wano ku wilaaya nti yalina okubeera wali byalina okugenda mu nsonga enki endala naye nedda wali shahawe bagikutteko bamulemesa okwasa omukyala asukka kw'omu wano ekitiibwa kye ky'omusajja bakikutteko awo nabbi kyagambe kyekyo Allah nga bwe yagamba kirina okubeera olabye munnange embeera efaanako bwetyo naam Fayib singa tugamba nti bannange nga nammwe mumanyi olwaleero obudde bukyuse nnyo nabbi sallallahu alaihi yagamba nti min alaamaati saa taqaarubu azzamaani bumu kubonera bw'olunaku lw'enkomerero kwe kubeera nti n'ebiseera bidduka sipiidi ebiseera bidduka sipiidi nammwe mulaba wallahi wiiki eyitawo nga ziringa ng'ennaku ebbiri zokka naam wiiki eyitawo nga ziringa ng'ennaku ebbiri zokka omwezi gulinga ng'ogubadde mu wiiki bbiri zokka obudde budduka sipiidi bannange ate gumulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam obudde bwali buwanvu ng'olunaku baamu ddala nga luwanvuyira ddala na bwekityo bannange tubadde tuteesa naffe okusiiba nga bali bwe baasiiba ffe twongereko ku ssaawa anti omulembe gukyuse nammwe mulaba omulembe gukyuse bwe byaba omulembe gwa nabbi si bwe biri olwaleero omulembe gukyuse twongere ku ssaawa tusibulukuke nga tumaze okusala essala ya ishaa'i naam wano okutte ku muyala katulinde tulye bw'anaatwanukula okutte ku muyala ayagala kulya fruits omugamba nedda twongereyo omulembe gukyuse nga bwe mwogera mu nsonga endala bannange omulembe guba gukyuse bannaye twali baleetu zakatu fiti tugiwa nga nabbi sallallahu alaihi bwe yagiragira bwe yagisomesa basahaba bwe baagiwa nga bawula ab'obusiraamu bwe bagamba twali bwe tugiwa bannange omulembe gukyuse kati omulembe guliwo gwa ssente abantu beetago byali bikyuse nebifaanako bwe bityo nawano bwe tugamba bannange omulembe gukyuse essaawa ku mulembe gwa nabbi tezifaananga essaawa olwaleero tusibulukenga nga tumaze ishaa'i bagamba batya wallahi bakuyiikira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la yazaalu nnaasu bi khayr ma ajjalu alfitr abantu bagenda koma kubeera bulungi bangala mananga banguiza okusibulukuka la hawla wala quwwata illa billah laba hadithi nabbi bagireese tulina okunywezaawo sunna lwaki kubanga olubuto lubanja enjala ennyonta nabwe kityo awo hadithi erina okujja butereevu awo ebigambo bya nabbi birina okujja butereevu nebifaanako bwe bityo
kakati lwaki tetugamba nti abange ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba eggwanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam lyali ayogereramu bino e Madina okufa ate mu biseera bya sama ebisinga okubaamu okwokya obudde obeera bungi basiba essaawa 14 essaawa 14 ng'ate olina kulwokya okufa obufi Nabbi kyava bagamba bangwiriza okusiibulukuka. Kakati ffe ate eno ewaffe e Uganda nammwe bwe mulaba ddala mu butuufu enkuba tonnya okuva ku makya mpaka kawungeezi nga tuli mu nkuba obudde bw'okusibuka ne butuuka n'okutuuka ng'omuntu bakuyita buyisi jangu osibuluke ng'okyali ku birala era nga sikubadde kwagala gondi ya Nabbi tetuga twangwiza okusibuluka walirinzeko okukola otya okusibuluka walisibulukuse ku kyaggulo nabwekyo bannange nga bwe kinti biri byeri ebuwarabu bwe batyo wali wafaanana ate eno ewaffe weather ndala eno waffe embeera tefaanana ng'eri eyeewaabwe nabwekityo ffe twongereyoko kusiibulukuka baga nedda Nabbi yagamba bw'ati bwe kibanga bwe kityo bwe kifaanana kati Nabbi atulagira atya okusala engoye zaffe tuzikendeeze tezisukka bukongovule n'atugamba tuzisitule zibeere nga ziri waggulu wa bukongovule n'ogamba nti eri Nabbi yayogerera ebigambo bino baali mu ddungu eri Nabbi yayogerera baali mu ddungu bambi ng'omusenyu gubayisa bubi Nabbi nabaga basitule ku ngoye eno waffe tulina musenyu nabwekityo tuziwalule lwaki tetufaananyiza ndizoninga ku kiri ekyokusiibulukuka Nabbi bambi eri ewaabwe gye yali byali bwe bityo naye tukimanye nti Nabbi kyalamula obudde bw'okusiibuluka bwe budde bw'okusiibulukuka bwebu osinga n'amawanga agamu ng'ebiseera ebya winter birimu ssaawa 5 zokka olunaku lulamba okuva ku ddaako okutuuka kusiibuluka ssaawa 5 zokka bwe ziti naye nga senjuba egwa enamuli kuseera bagamba nti musiibulukuke tebagamba nedda mulindeko yoga musiibulukuke lwaki kubanga hadithi bweto weegamba thumma atimmu siyama ila al-layl oluvannyuma mujjuze okusiiba mpaka enjuba lwegwa okutuusa enjuba lwegwa ennamula eri universal ku buli musiraamu yonna emukwatako eri geno buli musiraamu yonna emukwatako nabwekityo bannange tutambuze obusiraamu mu ntambuza entuufu tubeere abasiraamu abeesimbu mu ddiini yaffe tuleke kubeera abasiraamu abalinga nawolovu abalina eddiini ey'omuzannyo abagiteekamu amagezi amangi nedda munnange eddiini eno ey'obusiraamu kambabireko bwe oyagala ogiteekamu amagezi amangi munnange olabikira ddala ng'omusiru ate eddiini y'obusiraamu eno buli w'okwata amagezi go n'ogagikwasa ekutegeerere kya kino Allah yagamba bw'ati ye mukama waffe yatusinga okutegeera kyo Nabbi yagamba bw'ati ye mbaka wa Allah yatusinga okutegeera n'orizoninga ng'orizoningamu boundaries za ddiini nga tofulumyemu munnange olabika ng'oli mutegeevu eri buli mutegeevu ate omuntu yenna ayagala okukwata amagezi ge gabeera galamula eddiini munnange alabika bubi eri buli mutegeevu wallahu almustaan Allah wakuumi wenna abawe obulamu obulungi fi dunya wal akhirah وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.